Thank you for the opportunity. Praise the Lord. Right Honorable Minister and other ministers in this place. I'm representing House of Prayer Ministries International. We are a church enjoying the freedom of worship in this country, given by the government in power and the Constitution. We believe that faith without works is dead, as it is written in the book of James. So we are standing with the people of Uganda in prayers, but also as an administration in House of Prayer, we had a meeting, and I'm representing the administration and the pastors with a contribution of 100 million shillings to help Ugandans. Thank you so much, Right Honorable Prime Minister. Mukama ffe Yesu Kristo. Naye ate era obulamu obutaggwaawo obutuukamu nga nabwo weebuli obwa bulijjo. So twebaze Mukama olw'ekirabo eky'obulamu nti mu ggwanga tewannaba kubaawo rekodi mbi ng'amawanga amalala bwe tugawulira. Naye era tusaba Katonda abantu angera okubakuuma nga balamu, kye tunaabanga tusobodde kyonna tunaakiwangayo. So miliyoni 10 teziweereddwayo ku bugagga bwa Bujjingo. Miliyoni 10 era bannayuganda be baazituwa. Nolwekyo ate tetulina ssanyu lye tusinza kufuna ng'ekintu bwe kityo kibaddewo ne tugaa nti ffe tubeera ku receiving ends. So nkubiriza n'abalala bonna tukikoze ku lw'omubiri gwa Kristo, nkubiriza n'abalala bonna akaliwo omuntu ky'aba asobodde akiweeyo. Kino ekintu kya kaseera buseera era tugenda kukivuunuka. Tubasabira obulamu abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda. Twanyoleddwa nnyo wamu ne bannamasaka bannaffe abafiiriddwa abantu abo bali mu United States, era nga tukkiriza nti kikomaawo. Essaala ze tusaba zonna zigamba nti kikomaawo. So buli munnayuganda w'oli goberera ebiragiro bino gavumenti byegaba, goberera ebiragiro bya pulezidenti, goberera ebiragiro bya minisita w'ebyobulamu. Kijja kutuyamba. Tukwagala ng'oli mulamu mu buli ngeri yonna. Era nze mbadde mbagamba ku Salt Media ngambaga nti okukusibira ewaka n'okukusibira mu coffin tebifaanana. Ewaka ofuluma, coffin teri kufuluma. Nzikiriza nga tukyalina omukisa omulala nga tuli waka tukozesa akaseera kano tu reflect, tuzuule amaanyi gaffe, tuzuule obunafu waffe, tuzuule bwe tubadde tutakola bulungi, tugende okudda mu system nga tuli b'amaanyi. Naye njagala kwebaza abakadde b'ekkanisa n'abasumba, Omusumba Victor Francis Mutaawe, Omusumba Charles Semakula, Omusumba Edward Wimbazi Kayizi, abasumba bonna bembeera nabo okuba nti twakkiriziganyiza n'abakulu ba Salt Media, Mwami General Manager Charles James Senkubuge, Mwami Stephen Lumu, ffenna twatudde ne tukkaanya ne tugamba nedda tuteeka okubako kye tukola. Ate kye tusobola okukola President yakitulagirira dda, si byagenda kwemulisa nti oyina gy'ogenda mu nzigota ye nobeene ogenda ogabayo ekintu. Waliwo ekifo ekyawamu we tusobola okuteeka kye tusobola okukola. Kyetuvire tuleeta obukadde 10 ne tubuteeka mu kifo ekyo ekyawamu nga tukkiriza nti gavumenti yaffe tukyagyendamu obwesige nti ku nsonga eno egenda kuyamba. Olaba yayambye nga tetunnaba kubaako nga bannayuganda kubaako kyo twekwatakwata. Abantu bafunye obuwunga, abantu bafunye ebijanjaalo. Twebaza pulezidenti era nzikiriza nti pulezidenti neeku luno akutte akati. Ateeka okuba nga akutte ekisooka. Eno y'ensi eyaggalawo nga tetunafunayo mulwadde n'ogu, era kituyambye okontrolinga akawuka kano nga bwe tugambibwa tekeetambuza, bantu be bakatambuza. Nolwekyo bowadomu and so forth and so on bye tusobola okwekwasa tebyenkanankana na kukuteeka wansi ne bakuteekako ettaka. Omuntu akimanyi, buli muntu akimanyi okusaba kubeera waka kati tekukyabeera walala wonna. Abasumba ffe twabateerawo platforms era tugaba airtime ya bwereere buli lunaku kubeerako abasumba b'enjawulo ku Salt TV abavudde mu makanisa ag'enjawulo ne tubawa free airtime. So ne kuno bwe kigenda okubeera tugaba free airtime ate naffe ne tukozesa platform eyo Mukama gye yatuwa. So Easter egenda kubeera mu maanyi kubanga kati okusingira ddala abantu bonna bagenda kutegeera nti okukuŋŋaana kintu kya muwendo
abantu bagenda kumanya value y'okugenda ku churches era nkyemmanyi kino bakyena bakiwedde abantu tebagenda kuddamu kugenda mu masinzizo nga bagendayo for convenience for passing time bagendangayo nga bagenze kusinza kiruma nnyo okukujja mu fellowship nobanga oli waka naye kyenjala okutegeeza bannayuganda nti mukama waffe Yesu tagenda kuzuukira ku lwa Sande nongenda kuza omwezi 12 mukama waffe Yesu yazuukira emyaka 22 egiyise. What we are doing in a Good Friday, in whatever we are doing, in celebrating on Easter, is a commemorating of what happened long ago. So in the commemoration, we have to acknowledge him. He's alive. Era singa si mukono gwe, singa Africa ekunkumuka. Bw'oba otunuddemu Africa China values za Christianity. Africa China values the faith. Naye amawanga amalala gonna g'owulira gagoyebwa kansubirenga ganaafuna ekyokuyiga. Values z'okutya Katonda baazisuulira ddala. Buli kintu Katonda kyakyawa bo kye bayita right. Buli Katonda kyakyawa bo kye bayita right. Naye kaakano nzikiriza nga bagenda kubeerawo harmony, abantu bagenda kudda eri Katonda. Musumba, waliwo abakulembeze b'amadiini bannabyabufuzi abamu abagamba mbu korona taliyo, abamu n'abasumba bannaddiini ab'enjawulo nga bagamba abantu gye masinzi basinziza bagamba ki abantu bwe batyo abamu basibako n'okusibako bali mu makomera. Okay. Omukulembeze w'enzikiriza ateekwa okuba nga ali updated. Omukulembeze sina wanzikiriza yekka. Whenever you hold a leadership position, you must be updated. In other words, you can be outdated. So if there is any religious leader, a leader of faith, a pastor or somebody, a reverend, a sheikh, that tells people that there is no COVID-19, is because of ignorance. Butamanya bwe bumusumbuwa kubanga kino ekintu tekikyali kyakwogerera emirambo. Mu Italy ne mawanga ga Europe bakoze case mu mbaawe ez'ebbeeyi ne bakola ne mu mbaawe ezitali za bbeeyi ne bakola case kati mu plywood kati bateeka mirambo mu biveera balinga abanaatera okulangira nti n'ebiveera biweddewo emirambo gibeere nga gikola ki nga giziikibwa nga baguli gijo bagiziika scientifically ne babagusulayo obusuuzi. So kyakabi nnyo okubeera omukulembeze awudiisa abuzaabuza akulemberera mu butamanya era ayolesa obutamanya mu kifo ky'okuwa abantu obulamu ng'ate gwe oba waamu kufa oba butwa okuva mu butamanya. Kikulu nnyo buli muntu okuba n'okumanya n'okumanya okwo okulina ne evidence n'okumanyisa abalala. Tobeeranga n'okumanya naye ng'ate tolina data nga tolina evidence n'okireeta mu bantu ekyo tekiba kumanya. So twogerere mu kumanya. Bo bagamba nti Uganda erina ssenyiga era bali mukomera baasibwa dda. Nze sijja kuboogerera naye kyenjogedde kyekyo nti omuntu ateekwa okuba n'okumanya ku buli kyayogera naddala nga oli mukulembeze w'abantu era ng'oyogera n'abantu. N'olwekyo kyekyo abantu babeere n'emirembe mwekuumire ewaka mbeegayiridde wadde ewaka oyinza obutabawo mmere naye ffe tuyimiridde mu kusaba era nga tukkiriza mu byamagero Katonda agenda kugabirira buli muntu. Kyenzikiriza munda mu kukkiriza kwange tewali munnayuganda agenda kufiira njala mu nnyumba. Kyakabi nnyo okufuluma n'onaayiza endwadde. Makwano gyaffe abadde bajooginga n'olabanga ekibuga kizeemu ng'abantu bonna bajjudde amakubo. Nsaba babeere waka nga gavumenti bayagambye. Mu lujja mukole push-ups, simba emikono, situla akaana akasinga obutooka bateeke ku mugongo, situka nako. Kola physicals ewaka. Ffenna bwe tukola. Mukama abakuume, mbasabira omukisa gwa Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. My name is John Bosco September. I'm the committee member of the University of Force. It's in charge by our teaching director, Mrs. I'm here to present the donations that were coordinated by the Uganda National Road Authority. Number one, Uganda National Road Authority staff as individuals. 282 mattresses, 100 cartons of soap, and 5 tons of posho. Motor Engine Africa, cash 100 million. China Railway number 7, 88 mattresses. Zhongmei Engineering Group, 57 mattresses and 2,000 chloroquine tablets. China Railway 18th Group,
115 mattresses. China Railway number 3, 57 mattresses, 500 face masks, and 30 liters of hand sanitizer. Chongqing International Construction Corporation, Chico, 215 mosquito nets, 214 blankets, and 115 mattresses. China Wuyi Company Limited, 115 mattresses. China Civil Engineering Construction Corporation, 115 mattresses. China State Construction Corporation, 56 mattresses and 2.7 tons of caution. China Communications Construction Corporation, 60 mattresses, 100 cartons of water, 100 mosquito nets, and 20 cartons of jib. China Railway number 5, 300 face masks. Dot Services Limited, 250 liters of hand sanitizer. Local contractors united under their umbrella organization, UNAPSEC, 41 tons of posho and 14 tons of beans. Now these are the local contractors under UNAPSEC. COIL Limited, 2.6 tons of posho. Ampas Technical Services, 1.9 tons of beans. Tedmark Engineering Works, half a ton of posho. Dot Services Limited again, 5 tons of posho. Rodo Contractors, 1 ton of posho. China Wuyi again, 2 tons of beans. Assured Engineering Services, 1 ton of posho. Pasese Nail and Wood Industry Limited, 2 tons of posho. The Truck Limited, 1 ton of posho. Dynaco Limited, 1 ton of beans. Mantrak Uganda Limited, 2 tons of posho. Cementas Uganda Limited, 1.5 tons of posho and half a ton of beans. Sian International Company Limited, 1 ton of posho and half a ton of beans. Starring Civil Engineering Limited, 1 ton of posho and another ton of beans. Stone Construction Limited, 1 ton of posho and half a ton of beans. Ambitious Construction Limited, 1 ton of posho and half a ton of beans. CAC Technical Services Limited, 1 ton of posho. Techno 3 Uganda Limited, 1 ton of posho and half a ton of beans. Terrain Services, 1 ton of posho and 1 ton of beans. Motor Engine, again, 1 ton of posho and 0.8 ton of beans. Here Genuine Contractors, 1 ton of posho and half a ton of beans. Afrobuild Uganda Limited, 1 ton of posho and half a ton of beans. Spider Contractors, 1 ton of posho. Rocco Construction and senior staff, 7.5 tons of posho and 2.5 tons of beans. Excel Construction, 2 tons of posho and 0.3 tons of beans. Sanix Technologies, 0.2 tons of posho and 0.2 tons of beans. Mapped Uganda Limited, 0.25 tons of posho. Measurement Solutions, half a ton of posho. Moma Construction, half a ton of posho. Arab Contractors, 2 tons of posho. And Epilson Uganda Limited, 1 ton of posho. I want to write to the Minister, we are still collecting, we'll keep you posted.